Yes, nkwaniriza gwe na following nawe ya subscribing anonyiga kale nti wakola kyamaanyi okubanga wa subscribing anonyiga kale. Nkugamba nti comment section weeriawo bakabootera mu comment section ato osigale nga ogi followinga Bagitafaali TV. Fifi da Queen bamuli bubi mu ggwanga erya Canada gyaddukira okubanga yeekukuma nyagako abantu obukadde bulimu almost bukadde 8 yadduka nazo mu ggwanga erya Canada. Era nga munnange poliisi y'omu ggwanga erya Canada bagitemezzaako nti ono ekoleki mukabe olw'ensonga nti yafiira bannansi mu ggwanga erya Uganda. Fifi da Queen anaawona ekomera kubanga kasita bamukwasaako ebiri awedde. Bannayuganda bankuba kye yabafiira ensimbi kati emyaka gitambulidde. Jjukira bano baafulumya ne message nga balaga nti Fifi da Queen yabafiira abawaayo 3, abawaayo 4, abawaayo 5, abawaayo 6, abawaayo obukadde 7 ne bannanga abantu baba baki Bannayuganda. Beesiga buli muntu. Ye bw'alaba Fifi da Queen oserebu atwala abantu ebweru. Alina kampuni ki? Kampuni ye etwala abantu omanyiwo ekitebe weeri. Naye mmwe bakyabafuirira ddala bakyabafuira. Mwegendereze lwaki oba teweetegereza bannange, lwaki temwetegereza bannaye Bannayuganda, lwaki temwetegereza ssebo yabafiira bukadde buli mu 8. Imagine ne bali mu kumuyigga baaba era essaawa bagenda kumudipotinga okumuzza e Uganda. Nze mbabuulidde bagenda muzza e Uganda, bagenda kumukomyawo e Uganda. Yaddukira Canada eyo gye yaddukira bantu bali mu kulaajana. Bakadama yabasuubiza emirimu abawaayo 3 baabwe bagamba nnyabo oba teri mirimu tuddize ensimbi zaffe. Ono jjukira yali alina ennyumba yali azimba ennyumba ye. Abasinga bagamba nti ensimbi ezo yazikozesa kuzimba nnyumba. Mwezinatukeesera nga kampuni gye yali asuubiramu nti omuntu gwe yali asuubiramu okubanga amuyamba kutwala abantu e Canada ate naye ng'akivuddemu. Omusimbi gubaago oguwera obukadde 8 bungi, ssente empitirivu nnyo. Yakuuliita nazo yakuuliita nazo yawenyuuka nazo. Naye ng'ensonga zeezo ezimu ku ezo zitambula akadde kano ku mitimbagano egya social media. Mbebaza mwenna abanfollowinga nammwe abasubscribinga ne munyiga ne kale nti mwakola kyamaanyi okubanga mwanfollowinga ate okubanga mwalayikinga mwakomentinga. Mwongere okubanga mugifollowinga. Bamuyita Fifi da Queen yadduka n'ensimbi z'abantu bali mu kulaajana. Bakadama bantabula bannaye baki beesiga buli omu. Nalabye abantu beesiga abantu ne bannaye Bannayuganda mwesiga buli omu. Mumwesiga buli omu. Buli omu n'omwesiga n'omukwazi n'omuwa ensimbi z'obukadde 7. Fifi da Queen omumanyi ngaani? Omumanyi ngaani gwe wa miliyoni 7 bannange? Ozimuwangaani? Mazima ddala mbu akufunira omulimu. Akufunira omulimu. Olwokubanga omulaba ku social media nga Fifi da Queen olwokubanga amanyikiddwa mu Uganda, olwokubanga azannya firimu simanya nga yakolako ku TV, ku Bukedde TV. Bakyababba nnyo kati saa zino tetumanyi oba ne bana bamukutta n'azisesema ensimbi tewali amanyi naye ng'ali Canada. Ate omukazi ono si mwangu, wayalaba nga gigenda kuwunya n'adduka e Canada n'ava mu Uganda ng'alaba mu Uganda bajja mukwata mangu. Nosabali bambi nga balowooza oba oli awo ali muntu tutenkanyiza. Naye kati saa zino amasimba agakubako tagapiikinga tagakwata. Yabeesamba bonna yabeefuulira taagala kumanya. Tazikwata essimu zaabwe abamu yababulookinga n'obabulookinga. Essimu ogikuba teyitamu. Ojja kuyiga okulekerawo okwesiga buli omu bannange. Mulekerawo okwesiga buli omu bannaye, mulekerawo okwesiga buli omu, mulekerawo okwesiga buli omu. Bajja kubabba. Obufere bungi. Jjukira ali mu Canada teri mu Uganda. Kijja kubona kizibu okumukwata naye ng'okumudipotinga kisoboka. Mpozi ko nga ali alipotinze ku poliisi y'e Canada ne bagamba nti yava e Uganda ng'akoze ebikolobero. Ng'akoze ebikolobero basobodde kumudipotinga. Abo Bakadama bayinza okufunira ka chance, bayinza okufunira akakisa nga bamudipotinze budipotinze n'akomawo e Uganda. Awo wali ka chance naye ekitali ekyo ajja kuba kaweddemu dda. Nze mbabuulire kajja kuba kaweddemu dda.
musubscribing ate munyigene kale mbebaza mwena abanfollowinga abasubscribing nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga kale. Nembagamba nti ne comment section weeri awo bakabontera mu comment section ate osikalinga ogifollowinga abali mu ggwanga erya Saudi Arabia mbatumiddeko abali mu ggwanga erya Oman nembebaza nembagamba nti muli babode nnyo okubanga mugifollowinga bamuyita Fida Queen bagambye poliisi mu ggwanga erya Canada emuwenje emureporting emuze Uganda. Poliisi ya Uganda emwetaaga lwa kubba bantu.